member of parliament abakwatiddwa babatte singa kizulibwa nti ddala babadde bagenda kuleba babatte babateeke ku firing squad babakuba amasasi member of parliament nga afuna milioni 3 neno labanga asitudde kalina ng'ebalirirwamu bilioni nga 4 n'ogamba milioni 3 ezo aba zifuuka zityate kalina ne bwozi saving omwaka talina baana kati baalaze ebizimbe by'omukyalo oyo ekigo nti basanze akawumbi ne basanga n'akawumbi mu nnyumba kitegeeza nti baalya enjawulo oba enguzi ku bajeti ewedde katono n'abeetegekera n'agamba ku luno sikola ki sizibawa bibugaga byobadde balabamu. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo ababaka basatu abagenda maaso n'okuba nti bagombebwamu obwala nsonga za nguzi ensonga za bubbi yokyogere za bubbi za kulya nguzi kati nvawa kale bubbi kati omusango gwali kubavunanwa guli bwe guti nti bagenda ne basinkana omukyala atwala akakiiko ka human rights omukyala wangadya ne batuula naye nga bamusaba nti mu budget egenda okujene yamaze okufuluma bo bagenda kuba kondoza kye bakola budget eyekoleki esitukemu bonga bagala ebitundu 2 ku buli 10 buli sente zigenda okufuluma okuweebwa akakiiko ka human rights bonga bagalako ebitundu agaga 2 olukiiko lwaliwo mu May enaku z'omwezi ali mu 24 omwezi ogwo ogukoze eki gwe tukubye amabega so we babaleese ne babatwala kwa limanda then ekyasembyeyo development yasembeddeyo ddala olunaku olw'eggulo ku Lwokutaano babaleese then omukulu amanyiddwa nga Paul Akamba ye bagenze maaso n'okumuta bana 2 ne babagaana ne babazaayo kati we bamutadde n'afuluma bw'ati yatagenda abasajja nga tebambadde byama nga bambadde engoye nga ze mulimu za bulijjo naye nga babagalidde n'emigemera wala emmundu ne bamusika ku bantu ne bamuzza motoka paka nakati tebamanyi gyakola ki gwolowooza nti ddala enguzi wano tuba tugifufugazayo tulaba nga ababaka ba parliament batandise okusibwa nabo ne bagendako mu kkomera ekyo kituwa essuubi baffe bannayuganda babadde balina ennyiike n'ennaku nga buli muntu mu Uganda yeekolera byayagala asanga yagaggawala n'olaba member wa parliament nga afuna milioni 3 naye n'olaba nga asitudde kalina ng'ebalirirwamu bilioni nga 4 n'ogamba milioni 3 ezo aba zifuuka zityate kalina ne bwozi saving omwaka talina baana kati abantu abo already baalaze ebizimbe by'omukyalo oyo ekigo nti basanze akawumbi ne basanga n'akawumbi mu nnyumba kitegeeza nti baalya enjawulo oba enguzi ku bajeti ewedde katono n'abeetegekera n'agamba ku luno sikola ki sizibawa bibugaga byobadde balabamu muluka bavuga za bbeeyi ennyumba bazimbye za bbeeyi sente mu nju bazipimira mu kiro abo bennyini bamanyi nti n'odira obw'etaano n'okwata akaveera kiro 5 n'okasiba ku mumwa nokateka ku minzaani nekavaamu kiro bwezi tebamanya nti ezo sente bwezi tebakyazibala namudaawo nemubala ezaabo bazipimira mu kira babala kiro amanyi bando z'omutwalo kiro ziba mmeko kubanga omuwadde milioni 10 bweziti bwe bakola bakimanyi tebadda muddamu bakusangaawo kati basanzeeyo kiro nga 7 nga babya bizikezike tebamanya nti ako kawumbi ne wagayo no bilioni Uganda mubaddemu era bibakyalimu nnyo bingi ddala ku mutendero gwa poliisi ne bakwata omubbi ku kyalo bamuyingiza poliisi abo ku kyalo ne bajaganya ne bagamba tumuwonye baba bali awo nga bamulaba ne bagamba baasi akomyewo gwe batutte wano kati kino ekyomutendera gwa kooti kituyambako nti abalamuzi nabo balina omuzoobu omuntu atalina kubeera mu society bw'otegerera ddala nti naalidde enguzi bamukutte red handed ne ssente wate omuwe ebbeeyi bambuno bondi amateeka akozese sente ziri ate ayonoone buli kimu kati era bafulume bweru abagenda kozesa ziri zennyini zaalina okugulira omusango ogukwata ate nabo baagala nnyo okubeera ku sayidi yeyabbye bamanya alina amajja abaayina kati awo bannabya
kwerinda awo kyebakoze nkiwagira naye ati tebamanyiddwa baani tebabadde naye tebabadde mu Uganda kwetagisa tebabadde mu mmotoka ziriko Uganda ebyo byo mu Uganda ne bano b'enfuzi era bulijjo babikola omwana w'omusajja entwala gye bamuto yes bamutwale abantu bali bafa olubikimalawo biki mulimu ebyo babatwale dako n'amalayo pointi yayogera obukambwe bungi n'obusungu kaya akosa obusungu bwe kadi muwa kadi babatwale omalire Uganda ebintu ebyokola Uganda eno singa teyali mu ngozi singa eringa Dubai enguzi etandikira ddala mu bakungu mu gavumenti bwennyini ku mitwe bennyini teri atali anguzi kuvira ddala waggulu mu bakungu ba gavumenti singa sente zonna zonna ngewe zijja zikola kye zisaanidde okukolebwa singa mu Kampala temulina binnya nefe abawako ku Dubai obuyambi singa twawako ku nsi ki obuyambi gundi twagiwako obuyambi n'abawalabu kati fe tulina United Arab Emirates ninga ekireeta ensi obutakulakulana ate kati bo tebakyasana tuwa omanyi lwaki banyiivu bamanyi sente zaffe ne banazituwa era zijja mu bakungu mu batono ab'olubatu sente tezikola kyezirina kukolebwa sente zifuluma okuva eri okuva wa president kubanga president talina nnyo budde bumanya byawansi walonda minisita balowooza alonze omuntu alumirirwa eggwanga ate minisita ogiraba ng'ovudde ku minisita mulimu ba technical people bayitirivu ng'ovudde ku minisita nti yakulira minisita mulimu ba technical people sogerera ku bayambi ono minisita kifaananyi ekyobukulembeze ekifaananyi kya gavumenti ne mubamba technical people beba screening ne bakakasa nti ono ategeera ebyemmotoka ne bamugamba nti gwe transport manager ategeera finance gwe okubeera mu bya finance allocation of resources and all that kyova olaba nti ebiseera ebisinga babaawo embirigo abantu bangi baabuuza nnyo nga tulina ekizibu ky'essente z'amabaati lwaki minisita gundi ani minister of prime minister ati yete bamukutte ochegedde kubanga ba technical people bano ochegedde be bakola emirimu waliwo ababala emizannyo ate baba bagaggaabo bafuga ne minister sebo bamugamba n'ebyokwogera abo boolaba kubanga bali basobola n'okulaba president ng'ototanda bamulaba bakuba simu ne bamugamba zeyi kiribu ekiki ono ye minister era kyovala baminisita bo baagala nnyo TV ne radio amaanyi wegali ate kati technically tebazoogera because ye minister asobola okuja n'agamba abantu ba wano mbaagadde nnyo mbadde miliyoni 2 waba tazirina mu cash alina okuyita mu process empanvu okuzifuna okuziba zeyataddewo so technical people bebayaayi so what's your full take ku bantu abasatu bagundi baffe ba member of parliament abakwatiddwa babatte singa kizuulibwa nti ddala babadde bagenda kule babatte babateeke ku firing squad babakuba amasasi okitegera senga kizuulibwa no temuseka these are issues senga kizuulibwa god forbid senga kizuulibwa no senga kizuulibwa Mr. President with all due respect fe bajjajjaffe bafiira mu ntalo ontegedde nga balwanirira ggwanga lino ontegedde bo nga baafa bwe kiba kizuuliddwa nga kizuuliddwa ddala kituufu nti babadde balina tteeke gye bakola y'ekikulu ekyo babateeke ku firing squad bamasasi babatte abaana baabwe gavumenti ebalabirire bo bano baveewo eggwanga terigenda kukula nga tulinde kyalina abantu abo ate ani atafa olaba omuntu ofiira ku bodaboda kakati ate bweba ofiiridde ensonga y'obuvunanyizibwa ngeeyo bakuba amasasi babatte as simple as that otherwise enguzi tegenda kukoma let me tell you waliwo ebintu bemutwala lightly but these are very serious matters olwaleero wakyaliwo abantu abajje ne benyumiriza mu mujega nga Amini Amini yali musajja mujega naye nga ate olw'okuba nti yali ayagala eggwanga lino yali mujega yali si muyivu nnyo kyovola muyita omujega senga Amini yali muyivu lino eggwanga bamuseventi bandi mujjewo okigedde naye olw'okuba nti yali mujega musajja yali teyasoma nnyo yali musirikale wa ranka ya wansi yalina excitement y'amaanyi yalina ebizibu biyitirivu naye senga yalinga alina kyovola nti olwaleero tulina ebintu Amini bye yakola nakati nga tukyabiyimiriddeko anti kati wootamuyitira mujega anti wuliriza obujega bwe njogerako njogera ku bujega mu levels nate achivinga nnyo anti kakati wuliriza
naawe saagala obeere mujega tosobola kugamba nti omusajja oyo teyasoma naye mugagga weewuunyemu bw'aba teyasomanga mugagga senga yasoma kitegeeza yandibadde akubisa mu byobugagga b'emirundi 10 kati tobeesobola kubeera proud nti musajja teyasoma naye muki mugagga naawe n'ogaana osomesa omwana ontegeera bulungi nnyo so the idea is very simple nti let us not settle for less okitegedde tukkirize nti Amini ensobi ze yakola ze zamugobya wano machazi waliwo ebintu bye yakola ebirungi ennyo nakati byetukyakola ki byetukyayimiriddeko gwe olwaleero mu Uganda ente enzungu twalibadde twakazira abandoze emyaka nga 10 oba 20 emabega naye Amini yaleeta wano fresian zizo okitegedde bulungi nnyo naye olwaleero abantu people proud of them ebintu bino byonna mu communication yeyasooka oleeta wano TV eya kala kati ensonga yo corruption tumaliza batya n'ababaka my issue with the corruption nze nkubadde option yange senga kizuulibwa ddala kituufu bakuba amasasi goyagala bakole ki buli muntu abakwatiddwa mu position ey'okulya anti kati tetusobola kwogera ku leka tulebe kwogera bwogezi ku kyetulowooza wabula twogere ne ku solution kiri bwe kimalo bakizuula bo baveewo abo bo bagenzi kati tulina okulekera awo okulya enguzi naye tetugenda kulekera awo just by saying tulekera awo Uganda tulina constitution tulina enguzi tulina tutandikira wansi eno gye tuwangaalira abo ba MP be bakutte siba they are not aliens tebava mu ggulu bali bantu ngaffe ne beesimbawo ne bafuuka ba MP ababbi okitegedde bulungi nnyo ate olina okutegeera nti ekimu ku kireetera tebana proving bwa guilty nanti nkugambe if they prove them okitegedde that's what I'm saying if bwe baba nga babakuukinze nga kikyabuyayaya nga bafumbe that's a problem naye nkugambe kizuulibwa nti ddala kituufu bafune ebyabo then ekireetera enguzi ye protocol empanvu ebintu ebimu lwaki tebiri direct parliament eyo gyolaba erimu obukiiko bungi for no reason obwo obukiiko obulaba enguzi gyeyitira kubanga balina okwaprovinga bayita ba MD b'ebitongole kambaweeyo kano kigambibwa mbu budget eri eyaggwa nti baafulumyayo muyo waliwo ne trillion 11 ezafulumanga zo zimanyiddwa nti nno zo zakugenda mu buli bwanguzi olira gwomanyi nti nno ebitongole ebisinga ebya gavumenti byonna ebya gavumenti naddala ebyo ebifuna ku ssente engeri yokka gy'oyinza okuyisaawo ekitongole kyo nga MD waakyo ekitongole kya gavumenti nga MD waakyo kuyisaawo ensonga y'okufuna ssente ezimala okuoperating n'emirimu oteeka okuba bakiyita kickback oteeka okuba okukola kye bayita kickback ontegedde nti bwe babawa miliyoni 7 olina okuzzaayo 2 bw'otabizzaayo next year nga basala budget yo era waliwo ekitongole eky'ebyobulambuzi nakugamba ku kyobulambuzi nange Abannayuganda tuli baavu kubanga twetoloddwa ebintu bya bwavu abantu bajja muno ne ssente zaabwe ne baddayo nazo ekyo Bukenya asooka okunjirulira tulina abagagga bangi abajja muno ne baddayo ne ssente zaabwe nga tebaspendinze nnyo kubanga wano mu Uganda ekifo kyokka ekispendingibwamu olina kugenda mu loogi na bbaala ebbaala ne bw'oba onywa nnyo omwenge okuleka nga okoze open bar tosobola kunywera miliyoni 10 era onywe miliyoni 4 bakwogerako ku kyalo nti omusajja yaguze omwenge so my remarks ku nsonga eno protocol empanvu esalibwe yereeta enguzi sente zive direct mu gundi mu Ministry of Finance temuziteesaako tugambe nti guno omwaka Ministry of Finance guno omwaka tuguwe ebyobulambuzi buli mwaka ogw'ensimbi wabeerewo ekitongole kye basukkulumyamu bakiwe ssente kyezimbe ate era bazimonitoringe zireme kuliibwa ne bino ebyokuleeta protocol ate ziyite mu parliament ate bazaapuruvinge bano abaapuruvinga baagalako kale ekisembayo kyawo ku nsonga y'enguzi n'okuba nti ababaka kati batandise okukwatibwako then of course olw'okuba olwa zinga yaffe njogerako ne ku family level enguzi etandikira mu maka gaffe gye tuwangaalira omukazi omuwa emitwalo egi egy'olunaku naawe abaana mukene
ontegedde enguzi okitegedde kyokka ate nagamba abaana baludde okulya ennyama so kitegeeza ki nti enguzi eviira ddala eno waka so muyigirize abaana bammwe okubeera nga si bali banguzi enguzi ekula bukuzi mpola era bwe bakuteserooza nti bo bebokka bangi abalala babikola nnyo balamanyiza n'okuba babakutte nga babikoze just bubi kale last remarks zo ku nsonga eyo omwami Obote ayogeddeyo point nti olugendo luwanvu nnyo olw'okuyisaamu ssente kireeta ekyo ensonga nkulu nnyo yeetaaga okutunula esente oziwa Bukenya ate n'ogamba nti ngenda ziwa oligayi azikutere ku ssimu kati sente zigenda okujja nga ziyise wanyi anti zigenda otuwa ku Bukenya President Museveni bonna bagendayo ewe basuubiza ssente tazibaweera waawo wabula mugamba ojja zifuna waba musuubiza miliyoni 2 afuna 100 protocol mpanvu for no reason point yange egamba nti abantu abo ngaye babakutte ddala ne bazuula nti ddala baalidde enguzi bakolebwako ng'amateeka galagira wabula tebattibwa constitution bwekola ki bweragira okuba kubajjako byabugagga wamaze wamaliriza kitejja kiwo ng'amateeka we galagirwa nti oba babajjako byabugagga byabwe bakwate ebyobugagga baabwe babibowe byonna basibibwe ebbanga ettuufu point endala eno mwajogerako mwenna point y'okusenda abantu just seconds 3 ey'okusenda abantu kuba kiyongedde okubanga ate kikula kuba kati bamaliriza ab'omu Lubigi ab'Eganda bawedde ab'enabweru babagaye tuli mu kkubo tukola ki tujja ab'Ebwayise nammwe mwesibe 2 bo baweereddwa at least bo wiiki 2 bali mu kusenda byabwe mu buufu ntandikiddewo mu bufuzi Uganda erina amateeka era entobazi sijja kugamba nti nno kiba kirungi nnyo bannayuganda bazizimbemu era bannayuganda abazimba mu ntobazi bakola omusango gwa naggomola nnyo naye enzijawo yaabwe olw'ensonga mulimu abamazeyo emyaka 10 waliwo eri amala emyaka nema mubadde ludda era ekyokubiri nema ezo zirina boundaries nti ddala abantu mmwe entobazi twabagamba ziyita wano nimwe mwayitawo ne muzimba wano entobazi ezo tezirina boundaries bazimbye mulala ennyumba luli n'azalirawo n'abaana obula gwe nojja n'ogamba nti ogenda bamenya bumenya kibansobi kubanga n'omuntu w'omulagira ng'oguzeyo ekibanja kyewala n'ogamba omuntu ndi nogira obeerawo nkuumira ekibanja ekyo waweza emyaka 10 meeting gy'okola y'ettaka eri olina omuyita abeereko abafuuse wa kibanja mu mateeka kati gwe ozze ogobye abantu tobawadde warning ate tobakompensatinze ate bazimba okola ki olaba entobazi tezikkirizibwa kuzimbibwamu naye gwe noddira n'okwata ssente zo n'ozimba awantu w'omanyi nti no twakkiriza wano ntobazi nalabye ennyumba fakiti wange ngikuweereza ogiteekeo abantu bagirabe nga yeetooloddwa bino ebisubi eby'entobazi mazzi naye ng'eri wakati yokka naye oli n'agizimba naye ng'ebalirirwamu miliyoni ezisukka 4 ng'atuukayo atya miliyoni 4 no waliwo nekkubo bakola kalayini k'ettaka ne bamayinja naye ng'eri yokka talina wadde neighbor agala beereeyo n'azimbayo ennyumba nga esukka mu miliyoni 40 naye ng'okimanyi bulungi nti woozimba tewakkirizibwa kitegeeza nti oba mwetegefu ekinajja kyonna waggulu awo nina gyendabayo yakkalina olaba wetuyita bwe tuva mu Nansana ne twambuka mu Naluvulaawo wagguluggulu awo waliwo ewali olutobazitobazi lulidde abo bwe rute naye omwe yaziimamu yekkalina eri mu ntobazi ninga kalina nnungi kati sente zo osobola okukwatako sente n'ogula poloti ewalala kubanga okimanyi wogenda oteeka sente zo omuntu akozesa entobazi gwempagira aliowo simbamu amayuuni gusimbamu kasoolo kubanga okimanyi bulungi oba najja okugiraagira bwoti tolina kyojja fiirwa nnyo naye bw'ozimbamu ennyumba kitegeeza oli kuba ate ow'amayuuni kiryoke gakulira era mu ntobazi gaagala nnyo wantu walimu gasigala gatuwa ekyetwetaaga mu byaki tegakosa era butonde abantu bagabana n'okugabana nze mpita wano n'ataliko okulirawo mu ntobazi mwennyini ndabanga atalina nnyo kyakoze eki kuba era birime n'ebitoogo birime naguli muddo so n'abantu mwenna nkimanyi gavumenti kyekola kibi naye nammwe mwennyininyini mwetunulemu nga mmwe
nti abasengamu ebifonga ebyo mu byesonyiwe esewo n'okwata kalina ng'ojogambye n'ogizimba mu ntobazi gegenda kumalako milioni 15 kugaye eri wali nnene nga ploti yaddala mpitirivu ezikyatundibwa paka kati nokugamba oteeka sente zo mu risiki orisikinga gwewota gwe okimanyirawo nti no gwe ng'omuntu akoze ekintu ekyo osobola okufuna omukisa gavumenti eno netafaayo nnyo ku ekyo naye ate enaddako era eyinza okugjawo nekubinulawo bwoba wafa era ejja kugjawo abaana bo kubanga wazimba mukyokubiri abantu bagamba balina endagaano bagamba nti awantu waffe tulina endagaano nti twagula kitegeeza ne chairman LC yeetaaga okusooka okukwatira ddala Buganda abantu bagamba nti no basasula obusuulu mu Buganda ye owuninga entobazi oba nnema abantu abwetaaga okola ki okudowoozawo tunulawo ennyo abantu badde basasula obusuulu abantu baagula buguzi ngene chairman LC wana ateekawo ki n'ebiwandiiko ebiraga nti babirina era babiraze balina ne kyapa mu ngalo twagala okwebuuliza nti gavumenti ye owuninga nnema ye owuninga entobazi oba Buganda Land Board kitegeeza nti abantu abo okubagobawo kyandibadde kituufu naye obalowoozezaako kibagenda gendawo afutangabagobyewo mu mbeera ng'eyo gavumenti yawe weerina oviirayo kubanga bangi nnyo sente bano abazipimira mu bisawo mu kiro nyingi gye tetujjagamba nti gavumenti terina ssente oba oliawo nti abayimbi batutte bilioni 7 oba oliawo nti neyabbye bweziti oba oliawo nti kakati kitegeeza te sente bazirina naye kati tojja kuleka bantu baboneebone mu mberi ng'eyo ng'ate bagenda okuzimbawo nga mutunula muti nga mulaba omwaka ogusooka ekiwiraana 5 mutunula kale eddakiika 2 ensonga bajogerako jasikutanya twagala fasi obola okusaasira abamutu b'omu Bubirigi bonna abakoseddwa embeera eno naye mumanye nti bw'ozimba mu ntobazi oba bw'okolera mu lutobazi oli akamanye ng'akoza n'owaki n'owebbwa ng'ovudde ne ku gavumenti yennyini okugjawo na biki nature can reclaim amazzi gayinza nature can reclaim enkuba netonyera wiiki emu era still netiza ekifo kyayo so mwewale entobazi naye nga obutayagala kubasalira musango naki tulina okusala amagezi kino kirina okukoma mwabasala ebyapa mu bitobazi mulekerawo bisala okyegedde then onayogedde ku kya boundaries za gundi zibeere demarcated bulungi n'akapande kagendewo nti this is Nemaland tirikoma wano na wano wano waliwo square mile ya Nema ekipande kibeerewo you have the budgets simanyi sente zo zikola ki ze nakugamba ku kintu kya PR public relations mu bitongole bya government ekola ebintu ebirungi bingi naye teri abimanyi oba erina emirimu mingi egy'okukola naye teri amanya nti bagikoze muki obutuvu bwagyo so abantu balina okutegeera Nema wano this land belongs to Nema teeka mu pole ennene ogikole ki ogiteekewo this land kakati oli amanye nti kati wano nkoza kamanye ekyokubiri enguzi abantu abo bebatemye bebayononya ebintu byabwe awo babagamba dda babalabula naye ekyabeerawo ne bayita mu Bukenya okyegedde Bukenya mukwano gwabwe akola mu Nema n'abakakasa nti bwe mulatayo milioni 2 tebagenda bakola ki basenda simanyi commissioner simanyi zanize biki kati ne bagumira okwo kumbe bali ku ntata bali kumbe tebamanyi nti ye Bukenya bajja mugoba mu Nema bajja mukyusa bakukimato inawo omujja kati ogenda jukira this is an authority it is an authority being an authority kitegeeza waliwo omuntu wa authorizinga kajukira baba authorizinga ayinza okwesisigiriza okyegedde head of authorization ayinza okwesisigiriza bale tumenya abantu mu Lubigi nti mulindeko tujjagenda sente operations wali budget tujja kumenya meanwhile ngena abali mu bagamba mulete sente bakuma wagwa ndeso kakati ndo bamukyusa mugera mukubira essimu ng'essimu tekola ki teriiko so ekyo nakyo nkirowooza nti nayo kiyinza okuba one of the factors waliwo omukazi yakimensioninze yagambye nti baatulabula naye waliwo omwami yatugamba
tebajja kujja sebo Okakkana nga teweesiga bamuti. muntu yenna naye bwe tuddayo ku kintu ekisemberayo ddala ekikulu ennyo Esebo. kyenjagala tusimbeko essira mu mbeera efaanana bwetyo mwe mwenna abakola mu bitongole bya gavumenti naddala nema mutegeere nti teriyo butonde bwansi businga muntu bayibuli oba eddiini sina ddiini nsaba nnyo kubeera mu ddiini njagala nnyo okukkiriza mu katonda katonda bwe yatonda ensi eno yateekako abagivunaanyizibwako beki Abantu. be bantu obutonde bw'ensi tubwagala naye abantu tubaagala nnyo Okusinga obutonde. tosobola kuŋŋana nti obutonde bw'ensi businze kati abantu obutonde bw'ensi bwe buliikiriza abantu era babulekawo abantu abantu basobole okubeera obulungi Ku lwa bulungi ku lwa bw'abantu. bulungi bw'abantu temubuyamba nnyo ne mwerabira ate abaki temubuyirawo nnyo mubiri temubuyirawo nnyo mubiri ne mwerabira abaki abantu tubasaba mutegere nti abantu bakulu nnyo okusinga obutonde bw'ensi weewaawo n'obutonde bw'ensi nabwo tukola ki Nga bwe yagenze maaso n'okuba nti esomebwa bajeti yannemi yabadde ya luzungu yabadde ya luzungu nnyo naye kale ngenda kwogerako ebintu bibiri ebintu nga bibiri ekimu ku katwogere biyamba abantu amafuta sirika petrol amafuta gayongezwa mu nsi yonna buli lunaku sebo taata katwogereko wuliriza kati kakuli ekyo si kyekizibu ekizibu si kwongeza singa amafuta sibukedde sandi gitegedde siga siruganda wuliriza ekintu kya budget kino tizana economic nankani problem issue nti tulina kye tuyita national budget era mu economics owaddala tulinamu economics wa mirundi ebiri tulina macro budget eno nga tonagenda mu bikalu bya nnyo budget eno anti bagamba nti omulundi guno omusolo ogusinga ebitundu ebisinga ebinene ebya budget eno sente zigenda va muki mu bannayuganda basuubira budget ya trillion 7.2 but basuubira nti bannayuganda bagenda leeta trillion ya 3 URA ku bukugu bwerina egenda budget ate yinzo budget obuwumbi 7 mufo kyenkaaga trillion 7 ku bukugu bwerina kubanga nga bali basolooza bayinza n'okusolooza bagenze ne wasalongo bali basolooza kale ekisembayo ku budget kyenjagala okusembayo ku budget abatulaba mwenna naffe tufaanana nga mmwe oluzungu luba lungi mu budget naye ku economics gwe mmanyi kuba namusoma tulina kye tuyita microeconomics netuba ne macroeconomics microeconomics yono waffe owa business zino zitukola macro y'omunene ali mu national budget mu national budget ebintu bye tuba tutunulidde kye bayita GDP gross domestic product gross domestic product byebyo byonna products zonna ezikoleddwa ne eggwanga lyonna mu mwaka naye mu mwaka gw'ebyensimbi naye ffe ekyo si kye twagala okutunulako twagala okutunula ku kye bayita per capita income per capita income kitegeeza ssente gwe nange ze tufuna on a daily on a monthly and on a yearly what basis production per capita nga nze sente meka zenfunye okunyongeza amafuta sikiinaako buzibu naye obuzibu bujja nti onyongeza amafuta gesasobola kusasulira kugula emmotoka nensikirako kuki ku kkubo ensi zino ezaakula zi Amerika zibungereza zaani bye baasooka okukola kwe kusolvinga problems ezitwala sente z'abantu balina enjigiriza nungi ate ya layisi balina amalwaliro malungi ate ga layisi ntegedde kubanga bo baddira ebintu ebyo ebinene ebyo ebyekikulu ekyo ebiyinza okutwala sente z'omuntu babikwata ne babinafuya so that your per capita income esobola okukola ki okusobozesa okugula so people have purchasing power simply because their per capita is good naye ekireetera ffe ebizibu byaffe okuba nti tetuyingiza mwe mugenda mutubulya GDP etegeeza gross domestic product ebebaliddemu ne sudiiru mbulira sudiiru alina sente z'abantu bameka mu Uganda district nambo ba districts nga 3 sudiru yazina sente omuntu atya kyokka tebaba bakalculatinga per capita batwala buli bakwata sente za GDP ne bagabanyamu population muli bameka
nekati bwebagamba nti muli abantu 10 muli abantu 100 muna basuubira basoloozamu omusolo basuubira nti sente za kati basuubira nti sente ezo bwe tuzaawula yawulamu ze tufunye ng'omwaka ng'eggwanga buli omu alinako naye gwe olinako ono alinako nze nninako okitegedde so ekikulu kyakutereeza systems zino tuconcentrating ennyo ku pakapita pakapita gavumenti yerina otuyambako enyingiza yaffe tobivula pakapita tutabula anti enyingiza yaffe ng'abantu kyekisinga obukulu gavumenti nga bwetubereka emisolo erina okutandika okulowooza ku nyingiza yaffe etya kampani zino ezikozesa abannayuganda bateekewo kye bayita minimum wage nti omuntu bw'ajja kukola ebyo nti bw'ogamba nti byagana then tetulina kye tukola we are wasting time kyo omuntu abeera ng'akola naye ng'obusente bumuweebwa butono nnyo okusinziira ku byakola kyovula abantu bagenda ebweru ebungereza ne bagenda mu amerika ne bagenda Abu Dhabi kubanga wano eri baba bagenze kukola mirimu oluusi nawo n'emirimu egyo weegiri naye wano abantu tebabasasula bulungi abantu babasasula bubi abayindi bali muno abapakistani bali muno abaki bonna bali muno ekampani zino zisasula bubi abantu baffe kati olina atuuka nga esente ze bamuwadde zino genda mu housing rent wa bbeeyi zino kugula amafuta ebyo byonna bya bbeeyi zino okukola biki zino omwana bw'alwala tulina amalwaliro gaffe tulina amalwaliro ga gavumenti gali awo amalwaliro gaffe gakusaaga nnyo kakati omwana bw'alwala n'otuuka mu ddwaliro esente z'omusaala ez'omwezi ogumu ozimalirawo mu bulwadde bwa mulundi gumu kitegeeza omwana bw'alwala emirundi ebiri mu mwezi ne mu nnyumba bakugobamu so the idea is government parliament nga temunalowooza ku 20% yamwe gye mwagala ebasuza mukukunadde nga lumonde bano be basibye nga temunalowooza ku 20% mulowooze ku bintu ebiyamba abannayuganda musaleewo nti mu Uganda buli munnayuganda akola ateekeddwa okusasulwa ssente ekitono nnyo nti $5,000 nga ge gasookerwa ku muntu atandikirwako so that ne bw'aba mukozi akola mu nnyumba obeere nga tebimutabukako ebigambo bye bisembayo tuve wano Bukenya Media oyagala ebikwata ku budget budget buli mwaka esomebwa naye ekyemanyi nti no budget we begenda okusomebwa wabawo ababa balamuza emmotoka ey'emiliyoni 600 amataka sikweya mayiro nga gyagenda okugula gamba sente ez'eggwanga ate ne basooka zikola mu byabo era essaawa zino basanyufu bagamba zituula ddi ku akawunti olyoka owulire kitegeeza nti sente za budget ezisinga zigenda mu byakishamu bantu balubatu be bakifuna mu budget ffe nga ffe tukifunamu kubanga bukyayuganda ebeerawo Uganda ebeerawo eyisa budget essaawa zino osobola okugenda mu ddwaliro noba nga tosobola kufuna ddagala lya bwereere amalwaliro ga gavumenti mu Uganda bw'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti bakusekerera bagamba omwavu ono bw'ogenda e Dubai eddwaliro lya gavumenti ate lyeddungi kitegeeza lirimu buli kimu erya Uganda bw'ogenda mu gavumenti bagamba gw'omunaku bagano gajja kufa buli wogenda mu ssomero lya gavumenti gwaba omwavu songa budget ezo singa weziyita singa sente zisikozesebwa ezirina okukola singa amasomero ga gavumenti gegasinga obulungi gegasingamu n'abaana gegasinga obulungi n'abaana bennyini kitegeeza nti okeera ku makya ng'omwana we asoma bulungi okeera ku makya ng'omwana we asoma bulungi bw'alwala asobola okujjanjabwa kitegeeza sente z'okoze osobola osasula bulungi omusolo nga tolina kyolumwa buli weekend tugenda maaso n'okuba nti no tutuula wano n'abakulu bano mwami Obote awamu ne Bukenya Media ne bagenda maaso n'okuba nti bagamba ensonga balina okuwuliriza ennyo ebigambo byaffe kubanga tulina emitwe eminene bagamba omuntu alina omutwe omunene yaba n'amagezi amangi so